Tetuli mu scientific everything. Yakana oli otya? Ndi mulamu. Covid yakutwala atya? Covid ye blanketi gwe mufaliso bye biyitanga ebyo. Yetwebikka. Ne gyatali kati gyali. Mpulira. Kwate nkugamba eki. Obadde otya mu kaseera kali abeewuwo? Abawaka Bannakaseke North Constituency Bannakaseke abewaka bwemba kubuuza mbanga atudde mu lukiiko lw'ekika. Bannakaseke Bannakaseke bengamba. Abannakaseke balamu. Era jjo lyabalamu abo bankubiddeko kasimu nga bambuuza strategy ki egenda okukozesebwa mu scientific election. Abange benkozesa mu kugezaako okunoonya kwa kalulu. Nembategeeza nti scientific elections zizo tezinnaba kuggwekerera. Wakyaliwo okutuula kw'ennaku z'omwezi nga 2 lwe lw'enkya olw'omukaaga seeka egenda kuddamu etuule ereegayegaye ku bintu bino. Yeetegereze kubanga scientific election kyafulumiziddwa naye nga kiri half baked, tekyafumbiddwa kujja. Kuba kukanda. Engano teyayidde, ekyanaanuukira ddala nnyo. Mpulira. Bw'otunuulira enkola yaffe eya wano bwe tubadde tujja tutambula mu nkola y'ebyokulonda, scientific election n'aligambye nti zeviri eziri enkoto z'otalaba. Bw'oba osala tomanya nti oteesemu ebigulu. Okujja nga bakutereddeyo endabirwamu oti noba nti wayi bulijjo nina enkoona obanga wakifaananyi yakukubye. Embeera ya sayansi yakututega ndabirwamu mabega ku era ku bibiri nze kye nasinze okutunulamu nga nze Museveni ng'abadde akyakozesa ensimbi z'abamawanga yatidde tugamba nti mugende munoonya akalu kammwe oba nfuna bulungi direct n'atugamba tugenda kukozesa scientific election nga ne bw'olisaatuka teri ajja kukukwatako. Si kyentegeezeza naye mu kulaba okwange kubanga ebyobufuzi kubala na kutunuulira. Ekyokubiri ku kyo tubadde tuwoggana wano nti Covid tegezaako okumiza ensonga y'ebyokulonda n'atuyita mu kkubire ffe tukennyini kamwa koogera twesalirewo nti aka tugende tuwummuzeemu okulonda kubanga scientific owooza musango gwa ttaka ate bakuleetera mukyalawo nga bwe yanoba golaba bikwatagana ebyo tebisobola. Tuli mu byakulonda bye tubadde tumanyidde nga bibadde mu nsonga emu. Tubadde mu kalulu ka adult suffrage nga tukuŋŋaanira waki enkuŋŋaana za kuleeta bizindawo bino ebya community radios ne tutuula okwo ne tuwogera awa tebadde tubadde tuyingira makereziya agaziizibwa na mizikiti makanisa oba nfuna bulungi. Kaakati olwaleero bagaye scientific election nga toweyinzeemu gwe eggwanga lyobadde ofuga emyaka 34 tunnyonnyole scientific elections zizo wawe zirabikira nga zisobola okukola mu myaka 34 gy'ofuze. Ye bw'anaatunnyonnyola nti ddala kikola atuwe ne strategy bwe tugenda okutambulira mu kintu ekyo. Naye ffe ate atuvuganya ate nze mvuganya bw'emupi nvuganya Museveni obw'emupi bwange busigala Nakaseke North. Batugamba oba muleese bikonwa oba muleese beebaka mbwateeka mwayambye n'ekigambo ekirala bwabo be muleese omuyererero solongaze NRM muli bisatu byakuna mu NRM kakati mwagala oyo ayagala ebisatu ebyokuna ate ye ababuulire bumunaabakola omukuba mu kalulu ate ye atubuulira ye bwe yali ajja yatubuulira ki Katonda yaleeta ffe tuvuganyiza gwe nagambeko nti ndi garanti ebitundu 9.10 nze MP Katonda yakola ki oyinza n'okuwangula ate n'ofiira mu paalamenti mwennyini nga tosaavinze naye nga gwe yategeka okufuga ekifo ekyo waali oba nfuna bulungi yakana otandise olinga ngamba scientific election za kukakwatamu akalulu kafaananyenga akataddewo embeera election teina gwegenda kuyamba either incumbent yadde toli incumbent nga ffe abavuganya nga bw'otulaba mu makuba amatuufu akalulu tukanoonya mu basembayo abasembayo bwe tubadde tulina okutegekera butya bo bwe bagenda okufuna ebigambo byaffe gye bali. Kakati gwe tonnatubuulya nze kyegambidde nti ye nga kamwa koogera Ssaabalwanyi akkiriza atulage strategy ki omu myaka 34 tuyingira 35 yatulaga enfuga kyentuufu era enkola egenda kubeera etya eya scientific election kubanga social media ogyogeddeko tukaaba ki nanti ze nkugambye ekyo kye nagambye mu bibiri ayinza otutunonyaako ekimu Eida nga tubadde tuwoggana nga twagatamye kuyimiriza n'atuyise ne twebuuza lye libadde kubo lubeerera
bwe tuba tetunnaba kufiisa wa covid ndera munyera Katonda kiri kigana tugenda mu kunoonya kaluka awamu bwe kiba ekyo kiganye akkirize tutte omwaka mulamba abalijjako mu kisanja ky'okujja mu elections ezo tufuge emyaka gyaffe ena tuleme kukyusa te constitution nti tuddamu kukyusa kwa bisanja kubanga kitta bingi naye wano bwe tugamba nti tutte omwaka gumu ne tutunuulira nti tulonde mu 2020 tuleme kulonda 2022 tulonde abagenda okuddamu okufuga mu budde bwe bajja fuga emyaka 24 bwegiti tusobola okutambula ne twesettinga bulungi n'ennondeesa erinaetegeerekeka okusinga okukuliira muli munda nakkubaga kibagalo kati olwaire Museveni atukoze nga Kawakayima na Wango bwe baategezanga Wango gwe bw'owulira ekinene ng'ossaayo bw'owulira akatono ng'ojjayo omuki omutwe Museveni kakati olwaleero ye Wakayima ategezezza ffe ng'abeesimbyewo bawango bw'owulira ekinene teekayo akatono ng'ojjayo kaakati awo twebuuza enkola eyo gw'ogitegese ng'era ogitunuulidde ba strategical planners bo bategeeza ki gy'oli ababazi yes bw'otunulira bakakiiko ka electoral commission mmwe temuliimu magezi ddala gawabula mukulembeze wa ggwanga nti ekyo tekiri mu makulu gwe bw'otugaa scientific election obadde okaba esente zo tezinnawera okyakabira budget kweyongera kaakati scientific election wategese otya eggwanga okutuuka okuba nga libunye baazikuwadde yes tiwezitugamba naye gwe otegeeza scientific election tugezeeko okwetegekera ennonda eyo togenda mu bantu mukozese social media mukozese radios mukozese messages mukozese community radios n'ebiringa ebyo gema TV kakati nebuuza ku kyalo kuno okwaffe kwe tuli oyinza okunoonya akabalina TV nga 200 tebisobola na kuwera abantu b'Nakaseke North tebai botambula ennyumba 10 osanga TV osanga ennyumba 2 TV za Nakaseke North bali balaala abamu abalala balimi of which income yabwe bwefuluma bo tebayinza na kuvaako kye basigaza kukuŋŋaanya ate kugamba nti amativi gaaweze mangi abaana balwala kyofuna kiri mu deficit ogenda okumala okulima omusiri gwe ogwa lumonde oba eka nga gugenda sasula mabanja oba nfuna bulungi gwoŋŋambe nti ate ngenda kugula TV byebyo eggwanga tonnalisettinga ku mbeera egamba nti bwe nayise etteeka erifaanaganako ng'eryo direetera oyo abadde aterese ku ssente ze mu banka azijjeyo ateekewo embeera egenda musobozesa kakati olwaliro gamba bw'obuuza abo baffe mu Nakaseke North okwetooloola abalina akawunti mu banka ddala bawera bameka bwe kiba nga kingi ku buli 10 baliko omu Uganda alina akawunti ze twaggulawo nga bamaketinga ntolina zossaako ayinza okuba agirina naye nga teyassaako bw'aba yassaako yazijjayo ne ziggwawo n'abamaketinga era banka bazitya akubuuza nti abazze kutubba ate n'empapula okuzijjuza mbwateekayo omutwalo ku akawunti nezendi asiziraba ntekeyo omutwalo gwange ndigujjayo ddi so nga ate agwagala teguvaako obu mba mpadde nza atalina zitwala ku banka mpulira nga Masagwa kyawa Museveni kankitwale kankijje ku Museveni kiteeke ku gavumenti yonna biki ebintu ebibi ennyo ebikoleddwa mu ligimu eno ebikulowoozesa nti weetaaga enkyukakyuka kuba vidiyo zonna ze tuzze tukola ng'oggyeko Buganda n'okutegereza obwakabaka ate wano mu central governance ozze olaga nti waliwo ebirumira tuli mu kiseera kya campaign ebirowoozo by'ogenda okumpa binyiza okukyusa ekirowoozo kyange ku Nakaseke nenga nti tekijja kutambula ekiriko kantambule n'akapya akatambula mbuulire inaaremu ikoze bibi ki ebibi bingi bw'oba onootunuulira ebibi bino ekisookera ddala nga sinnakutwala ku kyakubiri Bayibuli yagamba nti mazima ddala bayinza okutambula ababiri okujjako nga baagalanye basooka kukwatagana gavumenti eri dispersed from its people abafuna bulungi n'abantu nnyo kaakati omukwano wakati w'abantu gwe guleetera gavumenti okubaako na birowoozo ki ebiva mu bantu okubikkiriza era tubikyuse tutya naye omukwano gwo teguliiwo gavumenti ya Museveni tebadde na kwagala ku bantu tebadde na kwagala ku gavumenti yo yennyini ng'eggwanga oba nfuna bulungi ebibiri Museveni tabyetisse nga sinnaba kuzza ku bibi ebyo gwampuliriza tunuulira 10 points program akabasawe kasinga okuva 10 Ssemasonga ze baayogerako oluvannyuma lw'okutuuka mu mwaka gw'83 babuuza nti we tulwana buli omu alina interest yiye naye abaffe enjoye buli omu ayagalayo ekintu kikye
waliwo ayingidde olutalo luno ng'ayagala bwakabaka bwe kudda, waliwo ayingidde anoonya nsimbi, waliwo azze nga for fantasy, wayi sina byenkola kangende mu lutalo onfuna bulungi, mulimu abazze nga babitiibwa n'addukayo ngenze mu lutalo, naye interest ezo tugenda zigatta tutya nga tumaze okufuluma olutalo. Likewise ngaba iPod bazze bazikola, German yegatta, CP nejja, DP nejja, FDC, tukoze omukago ogwawashi, naye buli kibiina tekikoze constitution egamba eyawamu yeeno buli omwe esigale ne constitution yaayo. Bo bwe banaabanga bamaze omwabo mwe muvudde awangudde, interest ezitugatta ffe nga tunatunula bibiina zo ze ziriwa nga toziraba. Bwe tuddayo eri ku constitution ng'ate mutussa mugugu gwa butamanya kye twetisse, balyetereza tutya? Ne Museveni bw'atyo ye ate abadde aba basinze okubeera organized. Bwe yali ajja tugamba nti mu WDP siba ku nkondo y'ekibiina, gwalimu omwoyo gw'obwakabaka siba kuki, gwajja n'omukwano gwo nagwo guzza ebbali. Tusooke tunuulye bwe tugenda okuwamba n'okutereeza kuno mwe mwava 10 points program ezo z'okola ki. Gwate bano bw'obandaga nti tuliterereza eyo ate muba babi nnyo era muba muletisse bantu ng'ate mmwe bazibe, gwakulembedde nga muli bamuzibe. Ffe tuli balamu tulaba kyobula nti tujja kukkiriza mukago gwo tutwala, naye ate tutunulidde muzibe nga yayinza otugamba ayagala kutambuza mulamu alaba. Si kukufuutiika, obumu bwe buli bwetaagisa, naye obutalina strategy nankola, tebulina system service tunagitufuna tutya mu abo. Basooke bakkiriza nti twegasse, yes twegasse, tufulumize ekiwandiiko eki kimu kyogera Uganda na bannayuganda. Kati constitution zaabwe tebazijjanga wera teri yali enalifayinze yaayo nti yanze yange njijjawo ku lw'omukago ono gwe tukoze, buli omu ajja nagugwe. Kati bwe tuli wangula mugabanye mutya eggwanga, kubanga mujja sooka kugabananga mu ab'emikago mulyoke mutunuulye bannayuganda. Kale obuzibu bw'amaaso sinza kubeera nabwo, kaligweramu eyo kyetukyatambulira awo. Kaakati bwe tudda ku nsonga yaffe eri 10 point programs ezo bwe zitunuulidde zetwetaaga okwekenneenya, Museveni azisuuliddewa. Ebibi we bitandikira bwe bayingira mu 86 nga bafulumye olutalo. Onfuna bulungi? Kaakati wano we tuli embeera eriwo yatunyigiriza ng'oli akutte ku nnyama kwennyini, akunyigiriza ng'ate akulabako, akunyigiriza within the authority, teriyo kwekyusa. Bw'otuna 10 point program eyo mulimu akatundu namba 7 balooyazi bano bwe nkubira omulanga abali emmengo mpitirayo buyitizi nti 10 points program eyo akatundu namba 7 katunuulidde obwakabaka bwaffe nga buteekwa okufuna buli kimu ekyafiirizibwa, kubanga kagamba we shall redress all the error committed by the past regimes. Past regimes twogerako tuva mu 62 bwe twafunira obwetwaze mpaka olwaliro Museveni waali. Onfuna bulungi? Kaakati bwe tutunuulira ebintu ebyo, balooya bakabona abali abana Mpanga, Makuboya, Mayega ne Male, ntuulira ne Male ndooza looya. Kaakati bwe batunuulira abo be balina otutunuulira Koweri nga babanja Museveni ebyaffe okudda emmengo, redressing all the errors committed by the past regime. Obwakabaka tebuddizibwanga byabwo, tukyabanja ebyaffe emyaka 3 mwena. Kaakati Museveni lwaki mugamba nti mubi nankulaga 10 points program z'omuganda wempitira okufuna ebyange n'obuyinza bwange, gwe omusoga naawe bw'oyitira, kubanga obwakabaka tebujja kudda bumu tufune state yaffe nga ffe Abaganda, busoga esigaleyo. Gwe naawe wankola owattoolo awo we tuli oba onfuna bulungi. Kale Museveni we kimugamba nti mubi, mugamba nti mubi lwa nsonga nti tagezezzaako kuwa value endagaano ze tukoze naye nga ffe Abaganda, tagezezzaako kuwa value endagaano ze bakoze naye nga bannayuganda mu kumulonda mu bisanja byonna bitubadde tutambuliramu. Tatuwadde value era tagitaddeewo mu mpeereza ey'administration entuufu gye twalibadde tuyita individual merit. Administration ogiraba gwe ekyo kyoyogerako si kyekyo kye twogera. Decentralization by make and paperwork ekulaga nti weeri, naye tuli mu centralization. Ddayo tunuulye emisolo gya district bwe gitambula. Buli district yeekuŋŋaanya emisolo gyayo netulako percentage n'egiweereza ku district kuki ku government.
kakati olwaliro buli kantu konna akakolebwa n'omusolo kugusonda baki abagusonda abagusolooza simanyi mbuulira yinula ani URA yenna nyini kukola ebyo si either kuki oba kiki yes tebukyaliyo obwo bonna bwabutwala bali be batwalira ne kutemerako ne bakuddiza ebyo bayita decentralization eyo centralization mwe tuli naye these guys bo bakulaga kiri naye nga tebategeeza kiriwa kirala kale newane betugamba bye bino nti Museveni lwaki tumuyita omubi tawadde value ndagano zimukoleddwa ez'emirundi egisinga obungi endagano ya Buganda nayo bukyayi obwawa ne tuba ku y'omu nga byakunenya bituufu bwabanga byenjogera si bituufu abyegaana yava yatugamba nti oyo byayogerako tabikola ki tebiriwo mu buwandiike ayinza okugamba nti nabawa emisolo mwali mukulaakulanya twekuba ngumi gwoterezezza biriwa enguudo azimbye gwe biriwo byewalitereza byondaga mbalala express highway weri ate obuzibu tobussa ku baki be waweereza buba bunafu bwogwe ng'omukulembeze kubanga buba ne authority ofaayo nnyo ng'olina authority kulagira amagye genda kulwanira bweru n'obulwa authority ekwata abo abali mu gavumenti nga babba ng'okyakuba emmundu Somalia wanewuwo omubbi akulemedde wano gwe n'oŋŋamba nti tunenya bali lwaki nabajjako mafia akulemedde mu ggwanga yali atuweesa mikono ebiri yaweesaayo ddyo ate kkono n'akola ki n'akima ebyo abagenda okwesimbawo nadduli bibayambirawo okutuuka mu ntebe mu bitereezi bwe muba mukyabinenya ku Museveni ng'omu kinalowinga okindeetere nakaseke wano kale kanemena kukiyisa wala nnyo gwe ebibyo by'ogenda okutukolera mu birowoozo by'okuteesa mu paalamenti byebiriwa nze ng'omu tunaasinzira omwo tugambe nti omusajja ono nze ng'omu ntegedde ku mateeka era nga manyi member wa parliament buzito ki bwazitowa jurisdiction ya member wa parliament yeeriwa oba nfuna bulungi nze mpisa amateeka obuyinza bumpeebwa era bw'osoma katundu ka constitution ka number 77 kateekawo parliament mu mateeka nti wajja kubaawo parliament mu Uganda 79 kakuwa obuyinza nti member wa parliament yanaayisanga amateeka newankubadde waliwo executive nga naye yeyisa amateeka naye agayo tegali independent era gadda mu parliament oba nfuna bulungi Museveni yasigaza ordinances za kulagira orders nga bw'oziwulya kamere muggale ne bamuggalako why n'annyonnyola ensonga lwaki bamuggaddewo ne baddamu ne bamuta naye obuyinza buli mu member wa parliament onfuna bulungi akikoledde mu mateeka mu buyinza bwaweebwayo ani enju ya parliament ye teyavaayo buvinenga kasusungu naga nti nze nga Museveni newadde gano parliament njiwadde galiwa era parliament ye yatoola ku ebyo ebyayo nega nti buno bunabanga buyinza bwa mukulembeze wa ggwanga badde basome bulungi bagyetegereze kaakati bw'oba obuuziza ku nze biki bye ngenda okukola ekisooka sibuuka tteeka mu ebyo ebyaterezebwa parliament tulina bissa mu nkola kubanga system ebadde weeri nkola yennafu oba nfuna bulungi administration tugirina weeri era Museveni bwatuyitiramu okubifutyanka si banafu bayagala ebyo kubanga bwe biri si bunafu bajja batya ate omunafu afuuka omukulembeze webale nnyo baali bamanyi era bagalina kaakati awo nze okujja kwange nsooka tunuulya tteeka ligamba ki ekyokubiri wetteeka we lyakuba meesi kubanga okubaawo kw'etteeka kitegeeza nti ttuufu liyinza okujja nga lyajja mu kunyigiriza naye tulijjawo tutya oba nfuna bulungi kaakati bannanakaseke North Constituency mbakiikiriramu ebyo ebikkirizibwa era ebyalambikibwa mu mateeka bwe ntuuka mu parliament yes anaakolanga kino na kino na kino mu mateeka n'ensooka nkissaawo ekyokubiri kati bwemala okukissaawo ekyokulabirako kyensobola okukuwa kyekino bampadde nga nze member wa parliament nakaseke North Constituency singa banaba tebikyuse nga bwempulira kubanga waliwo enteekateeka zempulira mu ŋŋambo kyetuyita hearsay mu mateeka onfuna bulungi nti Nakaseke North gye tuyita Nakaseke North Wendi ejja kyusizibwa efuuke Nakaseke Central kaakati ate Nakaseke North etwala amagombolola 4 aga Kato Corridor kati neyatutemaguza esigalo zibeere constituencies obudde bukyaliwo obukola ebyo gwate gavumenti gwogifuga
oli akugambye ndi mbuyinza tusazeewo ate nga gwojeje matale munaye tetunakkiriza teeka wamuwali ajja kugaa nti mwampa obuyinza tugende wali naye era tebannakugamba nti yakakasiddwa basobola ogiyimirizaamu bulijjo batugamba wano mugenda kwewandiisa tutaddewo ennaku 14 ateewandiise anaaba akubye ebbali olugye twongeddemu ennaku 25 bwe yabadde tannafuna mukisa tugumuwere nga byo tebabyogerako ne bino bikyasobola okukyuka kubanga eggwanga teligamba nti bwe kiyisibwa mu 7 kiba kiwedde oba electoral commission tuteesa eggwanga lyakuteesa era likula kuteesa kaakati bwe nkuzizayo ku nsonga eri nze bwe mmala okutuuka nga nze memba wa paalamenti ebyenteekeddwa okutunuulira byebiriwa nze nga memba wa paalamenti nzigweramu abantu bano bana kansala ava ku kyalo ng'ayingira ku ggombolola oyo nze mba mutwala n'oyo ava ku ggombolola n'ayingira ku disitulikiti aba wange okuteeseza disitulikiti ofuna bulungi mwe banaalonda baminisita abatwala ku disitulikiti ezo oba kyetuyita gundi ministry za gavumenti ezalako gavumenti mu disitulikiti yes kaakati nze memba wa paalamenti mbaga essente eri ezigenda okujja mu local gavumenti naye mu yeeriwero gye nsinziza mmanya omuwendo ogujja onfuna bulungi naye ate ku department ya Luwero ndiko oluuyi lumu lwa north lwa Nakaseke ndiko oluuyi luki lumu kaakati bwe mmala okutunulira kye twaweereza nkozesa bakansalazi bano tugende ku district twasindika omuwendo gw'essente bwe guti bilioni 40 nkwa kyakulabirako neebuuza nti bilioni 40 mu Nakaseke North constituency eno essente ezo bazigabanyizaako batya ku siteeke eyange ng'okulima enguudo okusima amazzi okuzimba amasomero okukola ebintu ebifanaganako bwe bityo ogwo mulimu gwange kukulembera bali bakansalazi ne ba LCs bekikwatako abasatu tugende tubanje siteeke yaffe ejje mu kitundu kiriwa obulijjo obuvunanyizibwa bwa MP batamanya byakukola tebamanyi byakukola basicyo babimanyi naye bubbi bwe bwabasukka yes si buweereza nanti abasinga tebazenga ku Kristo bwe yatutegeeza yatugamba ebigambo bino nti sajja kuweerezebwa najja kuweereza so nga ate bamemba paalamenti abasinga bazze kuweerezebwa bo si kuweereza ate bakye babateekayo gwe gamba abantu bano nti bannaye gwe twasindika talinaamu magezi twekuŋŋaanye tumugjeyo ate oyinza okugamba nti tubajje emyaka 5 nanti ze gambye ekyasibwako emikono kiyinza kukyusizibwa okujjako nga yakizibwako mikono mwe mututaddeko nti emyaka 5 memba wa paalamenti bwe tunaasibwa batagudde eddalu mu ebyo biteekebwa mu constitution ate anaavaako ati era ekisanja kimala kugwa ne mukuba kigwo taweemu senti bazizza musango gulya mu nsirukwe tasse muntu takoze ekingoga nti vaayo nakyo nga mwesasulira mwe mwesasulira kaakati nze bwe ntuuka mu paalamenti ebyo byensokeddwa okutunuulira kwe kuyamba ekitundu kyange ngenda kiyamba nti era ntandikirawa ye banki y'essente ze tusindika ezijja mu madisitulikiti kwe tuba ne siteeke nga ffe bamemba ba paalamenti ebintu by'oŋŋambye byebigundiivu memba wa paalamenti yenna byatambulirako waliwo omulembe guno oguzzeewo ng'abavubuka kwegamba obukulembeze obukyalina embavu oba obuvubuka bwagala okusaanyaawo oba okutsikira obukulembeze obwo obukadde omugamba obutakyatambula nsuubira waaliwaddewo ebintu ebyenkizo ku luno nga tebifaanagana biri ebiwandiike byogamba nti nze jakana kino bwe naatuukayo n'alaba engeri gye kikyukamu ne bwe kiba kibadde mu bubage ate kiweebwa enkola empya etambula n'omulembe oguliwo bamemba ba paalamenti okugjako ng'obadde mukodonyo ng'era oli mulyolyomi essente z'ofuna zikumana okuyambako ekitundu ky'okutambula tezimala gwe gwakyogerako nti tezikola ki munafu bwa mutima bwe bukuleetera ekyo njagala ontunuulire olwaleero nzifunye nzija kwesimbawo naye nga ddala ngenze kufuna ate kitono okusinga ku kyentaddemu webale nnyo kiba kitegeeza nti weba badde bizinensi eba emaze okuteeba entuufu naye nze kati mu maka gange sirya kisukka na mitwalo 2 olunaku onfuna bulungi bwe mba nga nkifunye ngenze ku milioni 20 buli mwezi ddala ndye milioni 20 omwezi bw'otolako 10 n'ogaa nti zino 10 zinaddanga mu constituency n'otunuulira n'olaba
bw'olinza otambuza constituency eyo wabeerayo ne allowance akuweebwa olw'ekitundu ky'osinziiramu n'obuweereza bwa member wa parliament obaako ky'oweerezebwa okubaako ky'oddiza abantu mu parliament omwo not necessarily kukwata ku musaala gwo newankubadde na kano keetaaga okutegeerekeka member wa parliament si mulimi wa nguudo si administrator nga bw'olaba chairperson tatwala baana mu masomero eba tokeni ye kusaasira buki mumusindika kuteesa essente za disitulikiti si ntuufu ziririddwa ate twasindika obumbi bwe buti ne mujja ne muteekawo kye tuyita okugezaako review yes ne mutunuulira nti disitulikiti essente muziteekawa kubanze bwe mbambwa member wa parliament sinza sindika ssente ezo nga nze mbadde mu parliament chairperson ne mwegatta ne CAO ne mwegatta ne RDC ne mugattako CFR wa district ne muli essente ezo n'ensirikirayo era bwe mpandika ekiwandiiko ekya audit n'ekiweereza ku audit office ekwalagana ku central government tetwetaaga twaliza ku district eno essente z'omusolo ziriiriddwa oba nfuna bulungi ogwo mulimu gwange naye mu ebyo byogenda okundabiramu okukola si kuwa tokeni ya nsimbi yokka n'obuweereza obulabibwako obw'emirimu kakati egyo mirimu gya member wa parliament kuyimbira ssente za district n'okuzifolowinga naye abasigadde batuuka mu bwa parliament babeerayo ne bakonerayo omanyi baatugamba ebiteesebwa wabweru wa parliament yes byawukanako bw'otuuka wali mu nnyumba esuubize ng'osuubiziddwa n'otuuka yes ebirowoozo bikyukamu jakano ojja kutubuulira ate okyuke oyinawokko ebyafaayo ebiraga nti jakana aze teyatalya bigambo bye baleke bo wenyini kwebuzaabuza bayibuli ekugambye nti bamukisa abo bakkiriza nga tebalabyeko naye ate nze mulabye ne kwedikizampo enju gye nvaamu tebaddeemu bubbi era tebuliiwo nadduli yali abbyani emyaka 15 ng'afuga disitulikiti bwe bajja okumubalira yebambalirira mu mwaka gw'2021 ye nga yabanja central government siringi 3 onfuna bulungi kaakati ate oyo gwe gw'ojja osinzirako nti bwe yasindise nze yantweninze mubbire nze nkugambye ebitundu 99 ku buli 100 obuweereza bw'omwana bwonna buva mu maka buva mu maka charity begins at home ekyo kyesikuliziddwamu era sikiri mbaddeko wabavuka mu Obulenzi Town Council siwulira nkwe ku muvubuka yenna nsonga mu luno nti nzibye ku ssente ze oba nfuna bulungi era zajja nati omwoyo gw'omuntu gupimirwa ku kusinziira kwekyenkanankana pulezidenti tojja mukemera ku siringi 5 jajja bibi era bw'anaabisanga ajja biyitako omwana omuto bw'omukema bw'afaanana weebale nnyo nze mbeeno tunuulira ekyo kye mbadde ntambuliramu ndi chairman wa Uganda Muslim Supreme Council mu Bukalasa Twale siwulira ku ssente yonna ebuze era tebansonga mu lukwe lugalo okujjako okulwanyisa kw'ababbi abadde mu Uganda Muslim Supreme Council nti tutambule bwetu lino lyekkubo kakati ate ngenda kubbaza paalamenti emikulu egyo gyondaze migundiivu nnyo kubanze mbadde sigimanyi enakaseke eriyo ku bamafiya abamafiya tebalinawo batali obumafiya buntu nga yempisa embi mu ggwe butaagaliza bulyolyomi bufere bubbi mu nkola eyo bw'oba otunuulidde ebyo wawe bitali mu nsonda ya ggwanga ne bw'olibuuka n'ogenda mu nsi eziddako amakulu ffe ng'abamafiya betwogerako abo tulina kuba na keen eye tubejjako tutya tubasindikiza tutya tubanyigiriza batya bakyuke awo tugenda okugirayo eggwanga lyaffe okutambula yes mu mbeera yonna ono bamuyita Sulaiman yakana nadduli ataddewo omukululo mu nsonga ziri njagala okukola akatambi kano mutegeere nti kululi tubaze tulina ensonga zetukwatako nga si ntume ate nga si ŋŋenderere nti zinaatutuusa wano we tuli wabula ate kyalibadde kirungi nnyo nti omuntu ow'ebirowoozo ebirungi tomuleka bbali ng'obuusa bonaalowooza nti banaatukiikirira ngenze wali ku sayansi w'ebyokulonda obubbi mu kulonda obululu bwe muteekawo abeenaabeeno bwa kibbi nnyo nti mwatuuka n'okugamba nti akamyufu akammwe kasimbibwe mu mugongo katandikira awo ekipande kino ekiri ku vidiyo eno kiyidde mu kala ya yero bakuwadde fulaaga ate okujja omala kufuna fulaaga
eba nzikiza yetandika. Mbadde mmanyi nti omuntu osooka kuyita eri efulaga ne bakuwa kaadi efulaga esooka gwe okukwata bendera kwe kukkiriza n'omwoyo gwo nti nzikiza mu pate ya NRM era neefuna ne kaadi ekukuyingiza ekibiina ekyo gye nnina olwedde n'ebikolwa byo ne bitambula NRM singa biba mu nkola y'amateeka onfuna bulungi eyo bendera esooka. Eyokubiri kwe kujjayo interest yo gwe ng'omuntu sekinnoomu nti ye nzize bannange mundabe Bayibuli kyega nti mweyanjule nga muli ggulirwawo nzize kweyanjula gye muli bwe mulaba nga obusobozi mbulina musinzize ku ebyo bye mbagamba munyingize enju gye neeba neetaze oba ekifo kyenkola ki kyenjagala. Pate ya NRM ngirimu erw'ebigendererwa nti bakitaffe balwanye era ne baganda baffe bafiiriddemu. Ekyokubiri pate eno erimu ebyaffe bye tukyabanja ng'Abaganda sinza kugifuluma mbibanjize ebbali nina tutereereza muli kubanga Museveni wali batabituwadde abaliddako ennyingo ya namba 7 bakuyongoosa ebintu ebyo baddize ensi n'ebyayo ofuna bulungi ebitali bya Buganda byokka. Redressing all the errors committed by the past regime tekali mu pate endala yonna kali mwene eri mu buyinza. Kaakati amaanyi gennyini gano ge tulimu aga pate eno mwe tulina okwesibira ddala ffe Abaganda okukakasa nti n'aliddako ng'oluvannyuma lwa Museveni ng'avuddeko ayite mu pate eno nga naye akakwakulizo kakumusiba sookozze biri ofuna bulungi ke tutaatuusa. Kaakati wano we banandaba ng'ate nzijidde mu kitundu kirala bo bennyini bagyesooka obunkuba amakuuli olaba yegaine enju kitaawe mwali ena gy'anaalaala katunywerere wano gwanjagala njagalira wano mpaka ensi lwerikyuka kuba nze sijja kulimba mbeera ya mbuyaga yeetuleeta naye nze siri mu nkola ya bibiina. Bwe wajja mu kalulu k'abavubuka Jakani eno ekitundu kye wali okiikirira mwalimu amakuuli n'obuliko obwaleeta okuba nti si gwakiika kantandikira awo obukodyo bwe baakubbisa luli bwali butya? Obukodyo bwali bungi. Nawulirako nti no wabbibwa nze omu mu kiseera ekyo nti nabanga nkola mawulire era twayogera ne ku TV kwe nabeeranga nompa ebirowoozo benenga singa batadde ku minzaani onaatambula naye tewayitamu. Saayitamu bintu bibiri bituufu kwagala kwa Katonda titusaalina kuyitamu weekiri ng'oggyeko ekyokwagala kwa Katonda n'ebikolwa by'abantu byalimu ebiri. Katonda ayamba yeeyambe ate neeyambe ntya abantu be neeyamba bo bennyini baakyangisa kubanga enkola y'okubba kwa kalu kwa NRM kabadde weekalimu abo nga bakozesa amaanyi ne interest kwe gwe babaagadde so si ki nti oba ki nti oba olina amagezi tutunulire oyo individualmente mu NRM teriimu oba nfuna bulungi naye enkola abamu gye baakolanga abajja okulonda abamu baabalemesanga okuyinda naye ate abayingidde abagenda okulonda nga kulisiti y'ebifo ebyo bali mu Buganda si be balimu abatuufu. Kaakati bagenda ottamu abatuufu ng'ate abayingidde kulisiti balala era abalonze baki balala naye tomibwa kalaawo ensiko ke bawangayako emitwalo 25 ko wakafuna nga ggwe omutuufu naye ng'ate mu kulonda toliiyo oba nfuna bulungi okwo kuyitirivu. Ekyokubiri ye authority eriwe y'okukozesa plan B kubanga eva baddenga ne plan A ne plan B nakati nkakasa banatera okutuuka ku Z zize ziri bazikozesa wezira tezigwa incumbent tesobola kubulwako plan A to Z incumbent obeera neero kumukuba ekigwo oba otaddemu amagezi maki mangi lwaki tebakabba nsalina ku interest byankugamba wano bye baagala interest yange yogera mu muntu atambulira ku mazima kaakati oli waba tali ku mazima tebabirinako kati wano ndi mulaba okukamala obukamazi tebakubbe mukano koddamu okunziba n'obutanziba kasitamba nga sifudde akaseera k'okutuuka weekali yes sinza kwejja mu ssuubi bana baisiri bamala mu ddungu emyaka 7 naye akaseera katuuka ate ne batuuka mu nsi ensuubiza naye okubonabona tekwalimu ng'era kungi nange okubonaabona kwange sikufa amakulu nti wembanga wendi akaseera k'okungula weekali abantu bayinza okujja ewaka ne bagamba nti wayi kusinza ku Haji Nadduli mutabani we tubatussa wano okusinza ku bikolwa bye naye wabadde atambula wanaagwanawo naye ng'ate akalumu akanyanga nti kyategeeza nti ekitundu kikyankyawa wewali jjo w'amazima n'enjja ne neesimbawo basobola okukuwa akaki naye tekitegeeza nze kussaawo bunafu nina okulwana. Waliwo enkola ya mumpe nange endyeko
Oyo si yenze. Sikootambulidde. Omanyi engeri gye mutubikka ekitambaala nti jakananzize ntwala birowoozo kubitereeza. Bwe mutuuka eri nga mugamba ku fulo ya paalamenti nabaddeko naye nabadde mu kakiiko abamu paasipooti baazibawa zaggwako nga tatambuddeeko atunyumiza ebiseera ebisinga nti yabaddeko bweru birowoozo we kyayitiddewo ng'alina emirimu gy'eggwanga gy'agenzeeko egye Nakaseke agyerabidde kati ali kujyawa kujya ggwanga oyawukanirawa n'abo. Ekintu kino Pawulo yakibuuza mu Bayibuli n'agamba nti muliyiga ddi okusomera ebbaluwa mu bbaasa. Abaffe nange mbuuza bana Nakaseke North Constituency. Mmwe mukaaba nti aliko mubi. Nange azze temunjawula. Mwayawula mubi ne mutategeera mulungi ajja. Ekyo ino kibategeeza. Yes, we bali nyumba tegeezeza ebigambo nga bwe mbagamba. N'abalala weebali. Muto wange Ssebunya wa DP kati olwaire wa People Power. Waali ne tetuwaliwo mbojjanyi. Naye waali mulungi. Mubeesimbyewo sirinze nzekka. Naye okwaza kw'ebirowoozo bye bateekamu bye kireeta nti ono bwe yasinze ono yaddiridde. Kaakati ebirowoozo bye tubassaamu kwe mulina okusinzira mutabani wa Nadduli akkirizibwa oba nedda. Tuweese Bunya mu kojja wange oba nedda. Waliyo Kankunda. Waliyo Dokita Mukuza. Waliwo n'omupya gwe nnaakawulira awo Major David. Wali yakajja yatambulira mu uniform. Onfuna bulungi. Tulinawo abeesimbyewo waliwo. Aba uniform beesimbawo. Ate nze nkugamba ki? Aba uniform kyemmanyi oba tonnaganyuka. Oba waganyisa oba tonnaganyuka. Ebyo si byange nze kugambira esimbyewo era ataddeyo birowoozo bye mu bantu. Waali. Kaakati Saida Bumba naye waali gwe tuvuganya nga incumbent. Abantu batunule mu abo batunule mu bigambo bibabawaayo. Kwaba ani asinze okuleeta ebirowoozo ebiyinza okujja Nakaseke North ekigere. Mu bintu kinnya ebiremye Saida Bumba. Biyitirivu si kulemesebwa bulemesebwa naye ebirowoozo by'omukulembeze nga y'omu kisinziira ku bantu be kiki bagamba nagwe butya bw'obawuliriza. Ebizibu bya Saida Bumba nga sinnabinenyaako neebuuza bo lwaki teyeebuuza lwaki abantu bali bamunenya nnyo. Ekyo sijja kuba kyange. We nnakakasa nti abadde takola nga bannonze. Oba nfuna bulungi. Naye nze nga Nakaseke North bwe njitunuulira wakyaliwo obunafu nze bwe ndaba ng'omuntu. Obunafu obwo amakubo mu Nakaseke North agakolezebwa local government tewaliwo we gatuuse na mutindo so nga ate ssente zimirangako kujjayo. Kiba kitegeeza nti oluku oluli essente olulimu RDC lubeera mu kawo lubeera mu district chairperson ne gwe bayita gundi CFO wa district oba nfuna bulungi kasaaka ako ke kannanyini kulya nsimbi nakuwa mu wa musolo sente zaako ku zoono. Naye wangambye enguudo teziba ku member wa parliament. Teziba ku member wa parliament abaga sente zijje ku district yaani. Okay. Gwate bani babagamba bannanyini supervision enkulu. Member wa parliament ye basindika ye sente. Obukiiko tebuli balonda bulonda sente ezo. Mbuulira. Guba mulimu gwange member wa parliament nondole kye nasindika. Kwe nasinzo kakasa nti bye tukoze esente ze twasindika tezimaze nzeyo nkakaseera nnonye sente nkiki. Saida abadde talondo. Wapi? Nje simulabangako. Emirimu tegitambula. Emirimu gyegiriwa. Emirimu gitambula. Asagala na kufuula Saida Bumba topic. Constituency gye tuba tufuula topic. Kubanga ye muntu nze njagala kifo kiri mbalaga obuweereza bwe buliwa. Bo badde tebamanyi kibateekeddwa kubanja member wa parliament. Nze banteekeyo bayigire ku ekyo. Member wa parliament ateekeddwa okuba omutuufu yaliwa. Ababaka nga bazze balina ebigambo ebigundiivu. Abamu ne baba n'ebigambo nga si bigundiivu wabula oba babiyita byakwekaza. Ndowooza kyali badde bwe kityo. N'akadodi n'azinirako n'ayingira parliament mu Gomesi nemala n'etikkuka ndowooza n'abyerabira. Kyanjawulo ki ky'otusuubiza abantu b'e Nakaseke ky'ogenda okunywerirako nga bwe bajja ne 20 point program zonna omuwendo gwompa antandikireko ogwo malirize ekitundu kyaffe kino. Njagala okutegeeza bana Nakaseke North Constituency. Bible etugamba nti omuntu mulamu teyeekubira magoma. Temwesangako okwekubira akakulu oba amagoma. Okakasa nti nze ndi kino nfaanana kiri. Kale bwe tuba twaziizibwa mu nkola eyo sinza keera nkya kukutegeeza nti ndi mulungi ennyo. Wabula kye njagala okutegeeza nti bwe mmala okuyitamu
bwe nnoonyeza akalulu bwe ngenda okujja nsooka enkuŋŋaanya ebirowoozo byammwe buli kitundu gye tuyise mmwe mugamba ki tutuule wamu tutunuulire Nakaseke North eyawamu tugijjayo tutya nga constituency yaffe awo nja okuzimbira okuba omukulembeze omulungi n'okuba okubanga ninamu ku njawulo ng'ebirowoozo tubigatambuliza waki wamu naye okukeera enkyanzi okukutunuuliza mu ki kye ŋŋenda okukola ensobi weeziri naye ate ebyettaka weebiri emisango gy'ettaka ngimanyi toyinza kubeera lwoyo ate nga eby'ettaka tobikola ki tobimanyi kale awo tujja kuyingiramu era tutambulire awo ng'ensonga ezo tuzikolako nnyo tewaliwo bitali ate mu balwanyi gye baayita kyo kyasukkirira oba balyegabira oba tebalyegabira abukulu nti obubbi weebuli obwo tujja kubulwanyisiza wamu naye nzaagala mwerabire kuba nyinza okweruma olulimi ekyo gwe kyobadde olaba mu Nadduli kyoba onsuubiramu siri mwekyuse siri muli wankwe webale nnyo ekyo kyonna kyali ekyo mwe ŋŋenda okutambulira obutakyusamu mu nnyukuta yonna oli yaga nti ng'omwana mazima ddala nga ne kitaawe ekyo kyenfaanagana gwe bw'obanga onoonya bwesiga nga tojja kuntegeera lwaleero sooka ompeere mu kifaananyi kya kitange oludda naddako n'ompeera mu kifaananyi ekyange ekyobuweereza nga ntuuse olupimo olukoba olwapima ku Nadduli lutegeerebwe nti bwe lunaateekebwa ku Jakana luba lutuuse njagala mbeere nga mmaliriza n'ensonga eno Jakana Nadduli akalulu kabaamu ssente era ekiseera ky'akalulu bwe tulabira tusuubira ne bakireereesa oluusi tugamba kiwaffe naffe kwe tunaayandaaza tunakwasayo ke tukwasiza mu kalulu tugenda kumalako omutya ne scientific election eno mu mbeera ya covid n'ebyenfuna mu kalulu embeera ya covid nene scientific campaigning ezze ebintu ebyo ebibiri tebirina bwe biyingirira mu kalulu kange mu kukanoonya na kutuusa message wabula strategy government zetulinda zegenda tuteerawo kwe twagala tusinziire baga nti ekintu n'ennyana kiva mu kibeere kyayo naffe katulinde seeke kyegenda okufulumya kwe tuba tusinze tulabe strategy ze tugenda okukozesa kaakati wano wendi mba mpaayo bitayidde naye ate tekigenda kuŋŋamba nti oba bataddewo mbeera ki oba mbeera ki kyenjagala tutegeeza bana Nakaseke North constituency nze sigenda kugulwa kuvaamu era siri wa kuvaamu sijjangako olw'ebyo nzize lwa buweereza bwe baba bateesa be bafuluma sinnajja kuteesa ntegeeza eggwanga nti nze kwesimbawo agawamu ago bajje batunulemu bayaze ate kwefuula solo candidate kiti kubanga wano bwe tuba tutudde ne tweteesaamu tutunula ne tulaba amaanyi go gabadde gatambula gatya kwe tuweeyingira abaffe bye twagala okuteesaako byo binoonyaani oyinza okukiraba nga bakuyise muteeseganye era bagaa nti tukkiriza kyonna kye tunaalonda kyekyo ng'ekkobaane liri ku ggwe ffenna akalulu tukasuule nti tujjamu oli baba naffe ne basigalawo alisigalawo yalimanya naye nga gwe gobadde batya gw'ofulumye ekyo gw'okitunula okiraba otya bino ebyokwegatta bizibu bizibu ddala oli akutegeeza kino ng'ate ategeeza kiriwa kirala kaakati awonze nzikiriza mu nkola egamba tuweeyo birowoozo oba tutambulire wamu ensi etwawulira awo akatalekeka kakusaba na Nakaseke North constituency kunteekamu bwesige nange mbalaamira era mbagamba ebigambo bino nga siri mutamiivu sirigenda kubalyamu olukwe sirigenda kuba ekyo kyennyume kya butegeevu ki kye bugamba bayibuli yatugamba nti bamukisa abo baweereddwa okutegeera n'okumanya ku lw'obutuukirivu era bamukisa abo babikkuliddwa munda ne kungulu ku lw'obutegeevu nange njagala okubategeeza sijja kuba wa kyennyume yadde akatono nja kutambula ng'omuntu omutuufu n'obuweereza mbusseewo bayibuli yatugamba era nga yesoma ebigambo bino nti temiseewo Pawulo bwe yamuwandiikira ebbaluwa ntova kuleeti eyo ebyekulesezaayo era byebyokumaliriza ebyo byasigalira n'ebyokulongoosa ebyo naye waayita akaseera kawanvu temiseewo n'addamu ebbaluwa gye yawandiikira Pawulo n'omuga nti wange Pawulo wampandiikira ebbaluwa n'ontegeeza ebigambo bino
nti siva kureta eno kubanga ekyandesaayo kwe kulongosa n'okumaliza ebyo byasigalira. Nange njagala okukutegeeza ebigambo bino nti mazima ddala nnwanya okulwana okulungi n'okukkiriza nkukubumye n'obuweereza mbukoze. Nindirira ngule yange y'obuwanguzi mu kiseera kyayo ekituufu. Njagala okutegeeza bannakaseke North Constituency newankubadde tunaakola kinaki by'ebigambo mbyogedde n'okulwana nnwanya okulwana okulungi. Obuweereza mummwe ngezezaako okubatuukirira. Nindiridde engule yammwe yakusalawo kuffa abazze nga abangi aliwo omutuufu oba mu nnyamba z'engule oba mu ginzijjako. Soogera ku ya people power, njogera ku ngule eyaffe ey'okuwanguzibwa. Yes. Ebiwandiiko birina. Ebiwandiiko ate yakala biza okuba ebyamunguba netuteekamu obwesige ne bafulumizeeyo. Gwe bw'oba oyagala biwandiiko wawaabira mu kkooti gye bijja okuviirayo. Ezisaagala njogeze bya kisiru. Gwe gamba bugambi nti gundi mwemulugunya gwe genda mu kkooti owaabe eyo gye tujja okujja. Nanti byawano tutambulira ku ebyo. Omanyi ffe tuyinza okuteeka muntu obwesige tugamba ajja agambye ojjukira ekiseera kya ajja agambye naye atulaga mulala nga bamaze okukugamba ati owaayo mukomera tebasomerayo diguli gye yali. Gwe oyagala kuntegeeza nti nawe weeraliikiridde nti central government eyingiza okunkola kye yakola Nadduli. Nyinza okulowooza 26 yamugamba nti teyasoma. Omulamuzi yasooka okusala omusango n'agamba nti ebiwandiiko bye tukoze equivalent nga bituufu era weebiri. Ompulira bulungi? Ate ne bakyusa omusango ku apiiri nga tegufaanagana kyawaabiziddwa eno ne bagamba nti yatuusa ebiwandiiko leeti. Gavumenti bwe buzannyo bwayo obwo. Gwe bubanga oneeraliikiriddeko ku ekyo ate byajja luvannyuma. Ate bye baali basalirako bye byaliwa. Byebiriwa ate ku apiiri wali omusango mulala ne gwe basaliddeko omusango muki mulala. Kale we Gadibenga ye toyinza kumubuuka. Bw'aba walinga gwoneeraliikiddeko byo bituufu naye okusaba weekuli nti ebikolimo tebijja kunze nzekka n'abo ababitegese bibaddire. Noli yagamba bigambo bino mu Bayibuli naga nti mazima ddala teriiyo ddogeri y'Isirayiri. Teririiyo. Nange nja kubategeeza nti teri ddogeri jjakala Nadduli. Isirayiri kye baali bategeeza gwali mukisa. Yes. Teri ddogeri mukisa. Otambudde nagwo. Ntambudde nagwo. Ate ogulaza gwo wagumpa. Oyo abadde Sulaiman Jakana Nadduli. Bwe banakuba akalunga tosijja nagamba kubba. Omaye okubba kwannemeramu kuba okubba kwe tusinga okwesebako mu mawulire kwe tulipootinga. Bwe banakuwagula tejja tugamba bakubbye. Gwe wandabako apiri yonna gye nakola ku kya Buganda. Ate nga baakubba. Nga banziba. Katonda ali batannatuusa butuusa. Obwenjawulo ku ky'okukubba. Yes. Mbuwulira. Naye kati wano awo omulamu w'omuza akaseera akatuufu n'okalindirira. Toliroya mutiitiizi lwaki tobaloopa lumu. Ate okubalopa kizzaaki oli yakubbye n'amaanyi gavuddewo. Gakyaliwo. Katonda yakiwadde obudde. Yakiwadde obudde. Museveni bwe bababba akalulu akaddipi mu 8 yagamba nti ekkooti tezaaliwo yabatwale mu nsiko. Katugende mu nsiko. Kaakati nze newankubadde ekkooti weeziri ng'ate obufuga bbiri erikyaliwo ate ogenda kuwaba muyani etaliiwo. Amaanyi g'ensiko sigalina ag'ekkooti gabuze. Kakati authority yeefuga. Jakalo hizo sigalira okukolima nga Museveni wakolimira abamafiya. Bamwe mugende muhero. Ate mba mafiya bakulu yaani asinga. Museveni mafiya omukulu. Mbadde sikimanyi ekyo. N'akakiyiga. Gwe n'olwana otalwa 9 n'oluwangula ng'oli muyeekera. N'okukozesa intelligence yo ku lukalu lwa Africa ne bakutenda. N'olwana entalo za Somalia n'oziwangula. N'oyamba South Africa okufuna obwetwaze bwayo. N'oyamba amawanga amalala. Olwanya eza Angola, eza Namibia, ezaawa. Oyambye Rwanda okuddizibwa obuyinza bwayo. Gwe n'ontegeeza nti abamafiya mu Uganda mu disitulikiti ya Uganda etawera ne square miles 500. Omumafiya omukulu okugwemba oba otulimba bulimbi naawe. Abamafiya ngalo ya Museveni. Oyo akola n'enju years atambulira ku opposition n'atambulira ne ku butuukirivu. Ye ku bibiri tafiirwa mwe mufiirwa. Wamabala abiri. Tafiirwa. Oyo bw'ati aweesaayo ddyo nga gisaayo kkono. Kale oyogera ku ky'abamafiya. Bw'obanga oyogera ku list namba emu nga ye his excellent president Saabalwanyi 001 mu ROye ey'amagye ye mafiya omukulu. Kigambo ekyo kwennyini kwensiibulidde.
tunaaba tubalaba olunaku olulala Jakana Nadduli ebadde katase video okusobola okumusiima omusajja ono ku byazaatuwabula ate nayagala abantu be Nakaseke North abasobodde okulaba akatambi kano oba abatalina ssimu ate mubisaasaanyize mu lugambo kale nno wano ku Mukutu nga TMO abaze bafuna ensolo y'amagezi naffe tubeegasseko okutwalira omulanga gwaffe nti ebirowoozo bye tubalaze mu video ne bye tutannabalaga bye tulaza mu bitundu ne mu bitundu mu butundu ne mu bitundu akyalina bingi twesiga nnyo nti ensonga z'abaddeko tazisasulira kutubanga tuziteekako ng'alina kyagoba naffe nno tumuteerawo omukono nti anaaba omukulembeze omulungi gamba gwe twalabyeko ye mwana abalala situnabalaba naye ate situetagga nnyo okulaba abangi kuboona ebirowoozo tulowooza nti byebiriwo ebirina omulembe gw'ebyo tulowooza nti bibadde binyigiriza abantu kale nno mbalabyeko era mweraba